Eggwanga bwe lyali lisenvula okuva mu nkola y'omugendo okudda mu nkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi mu mwaka gwa 2005 oluvannyuma lw'okukola ennongoosereza mu ssemateeka wa 95, bangi balowooza nti ekyali kikoleddwa kwali kuggulawo ssuula mpya mu by'obufuzi, okuzimba emiramwa n'ebibiina ebinyweredde ddala. Kyokka oluvannyuma lw'emyaka nga 2 n'okusoba okuyita, ekisaawe ky'ebyobufuzi n'ebibiina by'obufuzi embeera gye birimu, oyinza okugamba nti yasse musota guli mu ntamu olw'ebibiina bino naddala eby'oludda oluvuganya okuyigganyizibwa n'abamu ku bakulembeze b'ebyokusala eddiiro ne beegatta ku kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Embeera y'aboludda oluvuganya okusala ng'eddiiro ne beegatta ku gavumenti enfunda nnyingi ezzeebaawo ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka bonna, ne mu kiseera ng'okulonda kuno kuwedde era bangi ku basala eddiiro baweebwa n'ebifo ebinene mu gavumenti. Ekibiina ki Forum for Democratic Change kye kimu ku ebyo ebyasimula embeera eno obugolo olw'ebikonge eby'amaanyi okwabulira ekibiina kino ne beegatta ku Pulezidenti Museveni. Ku bano kuliko Sipiika wa Paalamenti Aneta Among n'omumyuka we Thomas Tayebwa, eyali kaliisoliiso wa gavumenti Betty Kamya, eyali amyuka Pulezidenti w'ekibiina kino mu Buganda Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwaawo, eyasala eddiiro ng'akalulu k'omwaka gwa 2020 kaakaggwa, era n'aweebwa n'ekifo ky'obwa minisita okugattako bannakibiina abalala ku mitendera egy'enjawulo. Kasita omuntu abeera omulungi nga kyakola akitegeera, ate nga watwegattako naafe atugattako, omuntu oyo tujja kumunoonya. Mwami Kyagulanyi omulaba, ne tufuna akakisa akamupeerereza n'ajja eno ewaffe, naye tumunoonya ne tumuleeta tukolagane naye. Waliwo n'ebibiina ebirala nga DP ebirozezza ku mbeera eno, nga n'ejjo ly'abalamu wano DP yayingira mu nkolagana ne NRM, ekyaviirako ne ssenkaggale w'ekibiina kino Norbert Mao okuweebwa ekifo ky'obwa minisita w'ensonga za ssemateeka ne Siga Eddamuzi. Obwa minisita bwange bwesigamye ku agreement. Kati agreement wetabeerawo kitegeeza n'obwa minisita bwange tebubeerawo. Wakati mu kusala eddiira abakulembeze bano abasinga bateekawo emiramwa gye bakulembeze okwegatta ku NRM, kyokka ebiseera ebisinga olumala okuggwerayo nga nagyo bagikomyawo, nga bwe kizze kibeera ne mu kiseera kino ng'eggwanga lyakava mu vaawo mpitewo w'omwaka guno. Waliwo bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya abakulembeddwamu omubaka wa Mokota South era amyuka Pulezidenti wa FDC mu Buganda Yusufu Nsibambi, abasisinkanye omukulembeze w'eggwanga nti okukkanya ku nsonga z'ebyobufuzi ez'enjawulo, omwabadde n'okuyimbula abasibe bonna abaakwatibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi, newankubadde nga bangi ku bannabyabufuzi balowooza nti bano bayisaawo byabwe. Abakugu mu byobufuzi n'ababirondoola bagamba Nsibambi ne banne bandi bange ekkubo lye bakutte lya kusala ddiiro okwegatta ku gavumenti ya NRM sinakindi n'okwefunirayo ebifo. Tukitwale nti baabaze mangu tibagenda kubeerawo okujjulukuka kw'obukulembeze kye tuyita political transition. Mbone beesooka ne bagamba nti ku mmeeza eri awanaateesebwa ebiteeso ebyani anaatwala ki, ffe ka twesookeyo tusenvule nga obudde bukyali tuleme kulinda nsindikagano. Nze ndowooza kyo kituufu abantu abasinga baagala bifo, era kati ndowooza Nsibambi y'omu ku b'endowooza abasobola okufuna ebifo. Dr. Siraje Nsanja omukugu mu nsonga z'ebyobufuzi agamba enkola y'okusala eddiiro evudde ku byabufuzi bya kuno okwetoolera ku mukulembeze w'eggwanga n'ekibiina kye ekikonzibizza ennyo enkola y'ebibiina ebingi. Kino kigenda kukosa ebibiina bino nti ekibiina kya National Resistance Movement kijagenda nga kiwanukulamu abantu abalina omuzinzi mu bibiina bino ebirala, oluvannyuma kibireke ng'ebibiina bino ebirala binafuwadde nnyo. Kakati ng'eki ekibiina kya NRM kifuna abantu abateeketeeke abawedde abazimbiddwa ebibiina ebiri ku luuyi oluvuganya. Ng'oluuyi oluvuganya ebibiina bijja kunafuwa. Nsanja agamba buli aboludda oluvuganya lwe beegatta ku kibiina ekiri mu buyinza kinafuya ebibiina byonna ebiri ku ludda oluvuganya n'okutemera ettaka ku byobufuzi by'endowooza okuvuganya, okudda mu nkola y'abavuganya okukuba amavi n'okutambulira ku ntoli z'abalina obuyinza. Kikosa entambula y'oluuyi oluvuganya lwonna ng'olwawamu, n'ekisingako obubi ennyo nti abawagizi b'oluuyi oluvuganya kibatyobola ne kibamalamu amaanyi. Engeri Nsanja gy'alabamu ebintu teyawukana nnyo n'eya munnamateeka Robert Kagolo, kubanga naye agamba ebyobufuzi okufuuka omulimu n'ababizannyo okusussa okweyagaliza kyekivuddeko kanaaluzaala yenna. Kati ekyo kikuleeta nti ebyobufuzi bya Uganda byonna byetoolera ku ssente. Majority abantu abasinga obungi bayingira ebyobufuzi okubifunamu. Abalengerera ewala ebyobufuzi bagamba byonna ebiriwo n'ebigenda mu maaso bigenderere,
okukkaatiriza ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni byazze ayogera ku by'okusaanyaawo oludda oluvuganya. Okuggyawo ku opposition ya Uganda yali tategeeza nti NRM erina ebyamaanyi ennyo by'ejja okuba ng'ekoze. Obwesige bw'ab'oluuyi oluvuganya nga bazze mu bantu bukosebwa nnyo. Baba tebasobola kuddayo ne bannyonnyola abantu ne babawuliriza, baba balabanga ababakozesanga amadaala babeeko kye beefunira mu gavumenti. Kati ng'eggwanga lyakava mu kulonda kwa bonna, abakugu bano balagudde nti bangi kuba oludda oluvuganya naddala abo abagudde mu kalulu bakwongera okusala eddiiro okunoonya ebifo ekigenda okwongera okuziika enkola y'ebibiina ebingi n'okutondawo olusozi gambalagala eri abo ab'oludda oluvuganya okukwata obuyinza olw'ensonga nti buli agundira mu byobufuzi NRM gwe batwalako. Bwe bafunira omunnabyabufuzi omulala bamuzimbe bamuteeketeeke abenga atuukawo kyetaagisiza ate wasalire eddiiro n'agenda. So ab'oluuyi oluvuganya baba bajja kumala obudde bungi nnyo nga tebatuuka ku kiruubirirwa kyabwe. Dennis Ntege, BBS Telefayina, ageesigika.